oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Tubebaza okutugoberera, netubebaza okukomentinga, okulikinga, okusubscribinga, okutuwuliriza mu ngeri yonna yonna abali ku Bokati TV. Tuyanza nnyo tuyanzege okubatenga mutugoberera mu ngeri yonna yonna, mugeza okubatenga mubunyisa enjiri n'okugezako okubatenga mugyongerayo mu mbeera yonna yonna. Akubuuzaako n'okwanirizaako sayidi eno nze Kakalamu the answer, ampuliriza era nangoberera. Wano wendi tuli mu maka garage na Santege Sebagala, Mayor to be ow'e Kampala, ekibuga ekikulu eky'eggwanga lya Uganda. Ng'ebifo ebimu ebyaba meya betera okubatenga tusisinkana saako ne politicians abasinga. Buli lw'otuuka ku gate osangayo akayogaano ak'abalonzi ababeerawo nti meya tuyambe, oba MP tuyambe, oba batuwe ku kawunga, batuwe ku ki. Wano wa meya wasirifu ddala. Ekyo nakyo tugenda kituukako okwongera okubatenga tumanya bukwakulizo ki bwe yateekawo eri abalonzi bo, oba tebamanyi bumanya kitundu wasangibwa. Tujja kubatenga tubitegere ensonga nyingi tugenda okubatenga tutunuulira. Ndowooza meya nsaba kuwanirizaako. Saba tubuuzaako abatulaba. Mutwala omukisa guno okulaba nga banne mwenna babuuzaako. Ndi musanyufu okulaba nti muzze wano okubaako ebintu bitumulungula. Ate nammwe abali eyo okulaba nga tubaako ebintu oba oliawo ebimutamanyi. Kyendowooza nti naviira mu mboozi eno ebintu bingi bijja kuba nga bitandise okuba nga byeyutuka. Okusooka byonna obadde oyogera nkiteeke straight. Sibeeranko memba wa NRM. Enjawulo eriwo, enkolagana n'okubeera memba kyanjawulo. Abatali nnyo byabufuzi bali international balowooza nti bw'okolagana kitegeeza nti oba oyingidde ekibiina. Kyoba osiŋŋana nti bino byonna omuggundo oguli mu NRM tondabangako yo. Ngenda kunoonya ndi mukamyufu n'ebifaanana ng'ebyo. So olwekyo nnyinza okuba omuganda nga ndi wafumbe naye nga nna enkolagana n'ab'engabi. Bikituuka ku by'engabi bisigala nga byangabi. Naye wali okikozeeko? Sibeeranko nkugambye, sibeeranko memba wa NRM. Okubeera memba kirala kitegeeza olina okubagoberera ku principles okukolagana. Kankuyigirize bali abalamu abali eyo enkolagana, ebibiina bingi bikolagana. Genda mu Israel obaira ojja kusiŋŋana ebibiina nga bikolagana. Tekitegeeza nti babavudde mu bibiina byabwe. Bw'ogenda mu India kyekimu, n'ogenda ne mu nsi endala enkolagana yo ekola kyeba gyeri. So n'olwekyo tekikwetagisa kubeera memba okugamba nti ojja kukolagana. Naye ndowooza tekikola bulungi. Lwaki example tugiweera ku nsi mbale? Lwansonga eri emu ebyofiisi biva mu mmwe abaddugavu. Ebyofiisi nakyo twabijja. Osoma history y'ebyobufuzi timwabijja wano. Olwo gye byakola ki? Gye byava. Olegedde gye byava Bungereza. Twala kati gimaze emyaka 6 nga bali byobufuzi. Eyo gisooka naye bali balina dak politician egyo emyaka gigenda mu kakadde kalamba. Naye ffe tutandika byobufuzi tulina tuli myaka ndowooza nga 55 mu Africa. So n'olwekyo nti busijjuliza kiri gye byava ekitegeeza nti sijja kuba kifaananyi kituufu. Mbadde ngezaako kugira ekifaananyi ky'enkolagana gye tugamba nti enkolagana eby'ebibiina eri mu Israeli, kwegamba nti ensi ze tuweerako example mbale. Kitegeeza kyembadde ngezaako okugyayo nti okukolagana kw'ebibiina tekujjumbirwa nnyo mu nsi ezisinga. Lwansonga eri emu kisinziirawo w'omanyi. Twale Kenya olwali ekibiina ekiriwo bakita Jubilee Party kirina ebibiina bisukka mu 28. Genda mu ODM okulamba Odinga bali ebibiina 18. So n'olwekyo nti si kipya. Meya eyo tututteyo butwazi naye ng'ekikulu mu byonna tubadde twagala tusookere ddala waka wano. Ani omukulakiriza bw'ogamba nti nsooka kuyigiriza abantu abalala gwezza okuwaako interview siri local politician. Ndi local ate nina advantage nti nfunye omukisa n'entambula ate ebintu ebyobufuzi bye nasoma. So n'olwekyo nti bwe siraga abantu kifaananyi ninsigaza nga ndi ng'ewaawano tekijja kubayamba. Tweyanze ekikulu mu byonna kye mbali njagala tusooke tutandikireko. Nga njagala tutandikire ku bifo by'abakulembeze abeesimbyewo naddala mu bbugumu ino 2021 ng'esembedde myezi tubala mibale. Otuuka ku geeti zaabwe ezisinga osangako abalonzi abo. Waakiri batuweeyo ku kakofiira, batuweeyo ku t-shirt, batuweeyo ku waneewuwo wa sirifu. Walinga watalaga nti tulina ekyengedde. Omukisa omulungi nti sibadde mu byabufuzi ng'ogutandise. Naye engeri ebyobufuzi bya Uganda nga n'emyaka 13. Yenjawulo erina wakati w'abalala
nange ebyobufuzi tubikolera biri Bugoloobi eri helikota yaffe naye kati wano nakuwadde appointment osinkane wano nabadde nsobola okugamba nti jangu Bugoloobi nenasazeewo nojja okolaki osinkane wano nga toteganyizibwa aye nekuntawaanya so nolwekyo nti ensonga lwaki nakugambye nti jangu awantu awasirifu olwokuba osobola okuba nga ofuna ekifaananyi ekirungi n'abantu okulaba nti bafuna omukisa kuba nesalford time. Okay, Mayor, ekikulu mu byonna wetuba tutandikirako okuva ewavaayo okulaga obwagazi okwesimbawo ku Lord Mayor 2021 bugumu ki eririwo era abalonzi bakuwa feedback ki mu kaseera kano? Mukisa munu gye natandika amanyi ffe tugenda okutandika ekintu tukola kyetuyita graph mu byobufuzi byonna obanga okukola ekintu ngaekyo kitandikirako nokola graph yo nomanya nti ntandisa ebyobufuzi ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gw'omukaaga nali luddawa noleeta banno bonna buli ajja n'abatannaba kubeerawo noweteeka mu position singa mbadde olwaleero nalibadde luddawa natandika ku lunaku lwe najjirawo nagamba nti ngenza kwesima ku Mayor w'e Kampala nali mu bitundu 25 so naye nga si byenjagala naye wentandikira naye ate jjukira bwe nali nesimbawo mu 1996 natandikira ku 0 nkulagiza olwaleero nti ntandise ngambye nti ngenda kwesimbawo ku lunaku nalangirira nali ndi mu bitundu 25 naye graph buli lunaku egenda ekola ki egenda erinnya era nga nkomparinga bannange bevuganya nabo n'abalala etiimu yaffe yeyo ekikola ekirina ekikola everyday kikimweyongeddeko kikimukendeddeko lwaki mukendedde lwaki mweyongera lwaki mwadde mweyongerayo twakozesa kitukozesa SWOT analysis ye concept yaffe yetwakozesa atugenda okukola kuvuganya ku Mayor w'e Kampala waawo tufunanga tulina advantage waawo tusobola ntulowooza nti tulinawo obunafu waawo tulowooza nti tulina opportunity n'advantage ekola kyefaana bwetyo so yo concept gikola ki tuzanyirako kaadi yaffe y'ebyobufuzi. Mayor njagala nsooke nkuzeeko eno katono tuyinza okuba twagenzeewoko naye kankuzeewoko mu bulamu bwo akabeera ne kaadi z'ebibiina meka ze wakakwatako ebyobufuzi? Ndowooza kaadi gye nali nkutte gye ndowooza nti gye nalimu nnyo ya Democratic Party nenkola ekibiina ekyange ekya Liberal Democratic Party and Transparency mpozi nekino ekya Nuupu nyumye onyumidde ddala mu kakofiira. Yes, wow. I'm a politician ate ategeera politics kyeki. Politics is local so nolwekyo nti obanga politics is local oteeka okubanga kufaanana tera nnyo okugamba abantu abatannaba kumanya byabufuzi eddala abawano mu Uganda okyogera balinganga basizza naye politics egamba nti oba oyagala kutta ebinyonyi genda gye biriira ekyo wakakyogera kati mulundi gwa kusatu nga nkikubulira newakubadde batono abakitegeera ddala abatali Baganda kati concept y'ebinyonyi mu politics bantu kitegeeza ki bantu naye bakikola mu byobufuzi tebakozesa kibinyonyi naye nga bategeeza bantu nti oba oyagala okufuna abantu genda abantu byokola ki bebaliira yo concept nagenda mu katale nemba nga ndiyayo mmere nagenda mukunywa ninywayo kyayi kyebayita ki mu byobufuzi tubiyita binyonyi naye mu concept ya lwagwo byagundi kitegeeza abantu. Yes. Mu kibiina kyewayingiramu okuva ewavaayo n'ojjayo empapula zo n'ojjayo kaadi ku byogerwako ekibiina kigenda wa? Ekibiina ng'ekito kirigenda kirina okuba kitambula kikyalina challenges nyingi kikyalina challenges nyingi naye ate toyinza kinenya ekibiina kitera okuba nga kirina kyetuyita national character ekiba nekisimba ng'ojja kulabawo mukyoli ojja kulabawo muteeso ojja kulabawo ababujo ab'ekabaale naye ku kibiina ekipya ekyotoyinza kugamba nti onabikola ki amabifunira ku kiseera ekyo ojja kugenda muzimba kizimbe kanko ekikulabirako mwami Museveni yali ng'ali mu EPM national character yatagikola ki tagirina naye yesimbawo n'atandika era ekibiina kye ekya UPM kyafuna omubaka ki omu yekka omwami Kiyonga yennyini yagwa
naye tujja nti kitegeeza nti olwokubanga agudde kikujjayo okulanga ofokasingawo gyolabwe ogenda oba ye pulezidenti w'eggwanga amazeeko emyaka 36 so nolwekyo ebyobufuzi byonna butandikwa is the process nga bwotandika bwozaala omwana n'atuula n'ayavula otusala omugamba nti mwana gwe akati omanyi nti twala kiki ekidomola ky'amazzi onduse y'amazzi nekituukako is not one day n'ebyobufuzi bwe tubikola ki ebifaanana now Haji race gy'olimu naddala ku Lord Mayor ow'ekibuga Kampala mulimu omuyimbi omu gwe tutunuulira nti asika abavubuka asika attention y'abantu bangi abadde asasulirwanga okumulaba muli naye okuva ewavayo mutegeera nti Chameleone ali mu race yemu naawe ya Lord Mayor wenyeenyamuuko n'ogamba nti ono nno twandibaamuuko embiranye ey'amaanyi oba wagamba iraba omwana agenda okwonona akasente kak'obwerere obwa Mayor si buyimbi obwa Mayor is a development enkulaakulana obwa Mayor's idea sigamba nti obadde byoyimba ku stage byebiri ku ntebe y'obwa Mayor so nolwekyo nti enjawulo eriwo simanyi programu ze bwezikola ki bwezifaanana naye nze nabadde ndowooza nti ekyonkuwadde ebyobuyimbi birala nnyo n'obwa Mayor bwensi bulala nnyo kankuwa ekyokulabirako mukulonda okubadde okugenda mu maaso mu primaries eziri mu America lwaki ndeeta nnyo ekyokulabirako ebyo kuba ebyobufuzi bikola ki mubaddemu abayimbi mubaddemu ne balooya n'abalala so nojja okwesiŋŋaana nti Biden bonna abakoze eki abatwala lwaki abatwala idea so n'olwekyo nti tugenda kuwa Mayor with idea tetugenda bwa Mayor lwakuba ayimba no lwakuyimba kirala nnyo regedi naye nga naye n'obulumi omuyimbi abulina situgaana biteeke ku table kyoba osinga lwaki ozze wano okufuna my programming efaanana etya ojja ogenda wa Chameleone mubuuze programu yefaanana etya akati ebyobufuzi oba public ebyokwekola ki esalewo yes nga nkugamba ekiro ekibadde kiri mu America yes abantu bavudde buli omu nayokola kyayogera nga bwogambye nti gundi bamusasulira naye si yagenda okuba pulezidenti w'eggwanga so n'olwekyo nti abantu tebatwala bwe baba baagala bayimbi bakutwala ng'omuyimbi ate baba baagala development banoonya omulala engeri y'okusikamu abantu ne bajja kubakugeze ku rallies ekiva mu kubakuŋŋaanya kuba kubaliisa nti tekijja tekikola singa ba pulezidenti b'ensi muno singa buli muyimbi yenna Michael Jackson yalibadde pulezidenti wa America naye si bwe kiri oba oli awo bali tebanakutandika nakulowooza nti basobola okwekkiririzaamu mbeera bwetyo bangi bakkiririzaamu balabyeko mu America ne Bungereza siraba we balaga okay kankosa omukisa era tugamba nti time will tell olukomawo olulala n'ombuuza nti lwaki omuyimbi sebamulonzi ng'ate asasulirwa ekitegeeza reka tukireke awo kankozesa omukisa guno mmere nkubuuze enteekateeka oyinza okuba dooziwaako abalala naffe katukozesa omukisa guno tutegeere enteekateeka ki z'olina eri bannakampala nga sinakutegeeza nteekateeka olina okumanya bino nazaalibwa nga nakoze omwezi 15 ekisaasi omwezi gwa Namusanvu nazaalibwa mu nnyumba ya ssubi nenfuna omukisa nga nina taata wange alina vision endowooza nti is my hero nintandika okukola naye nga n'emyaka 7 n'ekitundu mu katale Nakasero naye bwe nali nkola naye yaŋŋamba ekigambo kimu era buseera kyaŋŋamba nga n'agamba nti eno yentandikwayo ne sky is unlimited eggulu erijja okukola so kinasinziira kyoyagala okukola mu nsi muno ojja ekituukako kyeyogera kyali kituufu mu myaka 18 nali nzimba ennyumba ng'esooka mu myaka 20 nali nguze muloka brand new mbadde very successful mu business buli byonna myaka emito nali young millionaire nga n'emyaka 24 young millionaire new vision that Uganda August the youngest millionaire mu kiseera ekyo kyategeezaako
ningenda mu business ez'enjawulo because business ez'enjawulo bazibadde very successful. Nayingira byobufuzi by'eggwanga lino nga n'emyaka 13 1958 otwali tunoonya okulaba nga Uganda yeefuga. Yes. Uganda yeefuga twakitwagala nga tugamba nti abazungu bagende. Era ninfuna omukisa mu myaka egyo ninkulembera ne banondo abakulembera kuba abazungu amayinja 13 years. Ne bakulonda nga anakuba amayinja ku kitundu. Abakulembera kubanga twakubiseera twakola bolanga mu bwogenda nga mu plus sign sitwalina mundu twalina ki Muganda agamba kyolina kyokozesa ki kyoba nakyo nga basinzira ku ki adi olw'obukujjukujju bwe twakola ki bwe nalina walina gwe watimpulako ne balabirako bangi si kyo kyokka bakulaba amaanyi g'okola ki gw'olina gw'otaddemu olegedde batutendeka okuyita mu myalo z'omukwawe batendeka okuyita ki twayingira omyala ninva nakivuvo nengenda mpaka Mwakakani nenga ndi muwala wansi. So n'olwekyo nti ekiba kyafuzi ninfuuka member wa Pan-Africanism. Pan-Africa yaleeta ebyobufuzi obutazi bwa Africa yonna. Mbeera member waakyo. Kati oluyingidde 14 sinaba kuyingira number 13. Bwe nali tugenda okwefuga n'emyaka 16 ne bannonda nga nkulembera abavubuka 1500 abanaakuba enduulu nga Union Jack eka wansi ekkololo nga flag ya Uganda erinnya waggulu. So ebyobufuzi nimbiwummula otuusa lwenziza ebyobufuzi nga n'emyaka 45. Lwenziza mu byobufuzi 45 byonkoze binene otuusa lwengambe nti ngenda kusigala kubeera mmeeya. Lwaki nasalawo kubeera mmeeya? Bwe ndali ngenda okuvuganya kwa mme bwe Kampala bano be najja nabo nayina abantu bwe tuyita ab'obutale abafumbi b'emmere bamakanika ababazi ab'engatto boda nagenda kuwa mugundu kwa mmeeya nga avuganya 1959 ababodaboda baali 10 kyokka nze mbaleeta kolaki naye nga kyenjagala lwaki nayagala abantu abo namanya nti yes oba nasobola okuva wansi ninninnya linnya nitusawe ntuuse eyo nsobola nange okubayamba abantu abo mbajjeyo batuuke bakoze eki sobola okutuuka nti omuntu bw'ava mu kyalo n'atandika okukwata ku ssente bw'ajja mu kibuga ajja kupangisa ennyumba ajja kugula amanda ajja kuba n'ettaala y'amasannyalaze ajja kugula amazzi aba akyuse mindset ye eba ekyuse n'omuntu w'ekyalo kuba tayinza kusurvivinga okugjako ng'akoze ennyo. Omuntu we bw'aba nga atansa okukola ennyo baba bajja babiri Mukasa ne Musoke agenda okulaba nga Mukasa aguze eggaali ne bwajja bonna amwebuuzaako lwaki wagulira yasobodde okugula eggaali noti mu bubi kitegeeza naye ajja kukola nnyo ajja omusingana ng'aguze bodaboda. Akati oyo gojja okumanya nti mu bbanga erijja emyaka 10 wona oba tutte bwotyo bwe mujja okubeera omuntu ajja okuba nga be babankazi bwojja okusingana abantu nga be bantu bosingana nga be balina malls be balina factories be balina abafumbi abalungi manya abalina farms ennungi ani kyoyagala mu kino kwe kukola kye tuyita middle class. Middle class tojja kubajja China tojja kubajja Europe tojja kubajja mu America naye olina okucreatinga kye tuyita ki middle class. Era mu kyo kwe kulaba nti Uganda teyinza kwefuga teri nsi yefuga nga economically abantu baayo si be bali byenfuna kyekyandika kuba meeya kulaba nsijayo ki abantu abo. So kyebalinkuwe my background nteekateeka okwenkutuukira ate ku nteekateeka empya gyenina era gy'otasobola kukola mu biseera asobola kukola mu kiseera kiri yali naye nabireka mu bitabo netibyakolebwa kyenjagala nyongereza ebitabo obanga ovaawo birekawo byonna birekawo buli document gyokola kyera ndi program ezisinga ezigenda mu maaso olwaliro byonna nabirekawo. Yes kankulu kyokulabirako bwe nali meeya w'e Kampala bampanga billions 4 omuntu wa bulijjo alabanga sente nyingi naye bw'obanga olina ekibuga kirimu abantu miliyoni 3.5 wagabanyamu bwa busente butono nnyo. Nasalawo politicking ekigambo politicking development kyanjawulo nasalawo obanga politicking giteeka ebbali tugende mu development eyo negatta ne government
nempa 1 nefuna million nenzikiriza newole million 135 ezakola enguudo ze Kampala zonna nebusane kawempe otukaekazikola ningenda nefuna million 14 okuva mu African Development Bank kukola butale 6 akatale akamu navirayo akewanigemezo kakola kati ndaba nakebusiga bana bakwakoze ekibakoze wasigaddde obusabutala butale bumeka sibona bakolebwa ninvaawo ningenda nefuna million 12 nazijja mu Exim Bank China okulaba nga tukola relief oba tujja omujjuzo ya Mulago netuwa sente z'amalwaliro 4 nebatuwa Naggulu nebagizimba Kirudde bagizimba Kawempe bagizimba wasigadde eddwaliro limu ery'Ekawaala bakisobola kulizimba yarwangu ebaddewo yaki ettaka nafunanga euros 9 n'ekitundu buli mwaka ku developing slums mwe muli Katwe mwe muli Bwayise mwe muli Nikisenyi kati bw'otuukayo omubiseera ffe twabeerawo nga tuyinza kugenda mu Kisenyi naye kati olwaleero Kisenyi akulaakulanye gavumenti efuna sente nyingi n'abantu bennyini bafuna ki kubanga otaddewo development. Yes. Meya, njagala sooka kuddusaako okwo katono nate mu FDC okusinziira engeri gy'otunuliramu n'engeri gy'ogobereramu ebyobufuzi myaka 13 biyingidde bigoberedde mu mbeera yonna. FDC wiiki eno yennyini gyetugezaako okuba tyatumaliriza ebadde erina okuba ate ng'eraga ensi tulaga beyala agenda okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Tunuulira mukwano gwera mutabani we Olukwago gwe badde batunuulidde nga oyo asuubira okuba ate nga yavaayo mu FDC tiyagenda okwesimba ku Bobi Wine tekinaba kusoboka. Kiki ekikyagaanye mu FDC ye gwe mukutunuulira okuko olaba FDC ani gwe bandireese oba Besigye ali mu kukola dire game agenda kudda nati otwala ki Besigye olwaleero okufa abalaba ebyobufuzi toyinza kwesimba mirundi 2 nobanga okyasigadde ngaokyavuganya oleka abalala kanti wali kumwe mwagala nnyo by'emipiira ttiimu gye bayita Chelsea mu kiseera ekyo nali Bungereza nga nsoma niyo ttiimu yali esinga okusembayo omusajja Omurussia ng'anoonya ettiimu gy'anaagula yasooka mu Manchester si ya Man U namugamba nti ejjugula kitooka kisenge tulina nnene nnyo naye agenda ku Liverpool ko naye ebiseera ebyo tekola bulungi naye balina kibaza tradition baga nti tuyinza kuguza ttiimu eno ina ebyafaayo nemugamba nti omanyi nti yesu agadde si naye bwoba osobola ola akatiimu bakata ka Chelsea kalina ebizibu gezaako kwako omusajja nagenda nasingana Chelsea which is true yalina ebizibu n'agigula n'abayamba n'obayamba bw'amala ogigula n'alanga njagala omutendesi asinga obulungi mu nsi yonna njamuwa open check era ndoza omusajja omuyitale n'avaayo n'atendeka ettiimu eyo Chelsea yali yakubiri yali olowooza nti bw'anaagenda omugagga kubanga abadde wakubiri anaasanyuka yamugamba contract nakola naawe yali namba ki namba emu ekkuba eryakuyingiza era likoleze ki tekufulumye nagamba ttiimu yankubeera ki okutuusa byafuna mulino namugamba nti njagala ttiimu yange kuba namba saagala kuba namba 2 nyayira kuba namba ki namba emu kati nkulaze kiri nti wadde kuba yalemwa songa yali akoze nnyo nebala kubiri ne bamugamba kola ki genda n'ebyobufuzi yenna ategeera ebyobufuzi bw'oba tosobodde okukola ekyo kyebagambye okukola then onakola ki okulekulira muganda agamba nti awakula ennume tubakola ki tubakulemu tuusa yagamba mu lino najja ekimu enaiba ki namba 1 bwe yagazaako neba namba 2 mu lino yamugamba nti ekkuba eryakuleeta likola ki yagadde okulaga bannabyafuzi kizibu ki obadde omubuuza kizibu ki ekiri mu FDC toyinza gana ogaa nti ati obaalo Kizza Besigye akomawo ng'otanatiivu ng'omaze emyaka gyonna so oba kigenda kireke kiveeko babreyo bagundi obadde obalaba Macron agambye naga nti bagenda bugenzi mu kalulu ka gundi ayeza tugenda tuyingira mu Europe oba tuva mu Europe Kasawa Musinga yagamba yes nkoze eki buddeko ye system yekola kibyobufuzi nebutambula so n'olwekyo nti nga nkunuuliza ewala tuba n'alternative Kizza Besigye tekyasobola kukola talina kipya kyagenda kuteeka mu kibiina
olegedde obwana balesa omulala nga naagwa kajje n'ekyo abenga ebyobufuzi bwe tubikola ki naye nga ufunye a new face kitegeeza dire yonna option yokka esigaddewo yakufuna mulala kakati njagala na kino tukizingiremu ekigambo kino kiri mu bantu nga tukyali ku kya Nuupu kiri njagala tukimalize ddala mu tugende ku kirala ekintu kya Nuupu ekyokwogera nti wagenda kubega mu Nuupu olina engeri gyokizingazingamu ng'otugamba nti ogenda mu binyonyi gye bibeera gyogenda n'oma gye biriira gyogenda eyo si point ndowooza eyo another concept nenendala nandala so kati kino tukijjawo tutya kakati ugenda ogamba omanyi bonna Uganda beerabira Kizza Besigye yakolera mu gavumenti aba minister and ye commissioner n'avaayo abalamu nga wa movement yamukuba mu ngalo olwo tiyajja kubega njagala tukkirira obwongo butubu omanyi abantu bannabyabufuzi bawano mukyalina ice mu mutwe gwamu teri ayinza kukola broad awo walabiddeawo wakola kiwakoma olegedde kufa nagambye bwegera naye siri local politician ndi local naye ate nina advantage etafaananga balala ntambudde ebyobufuzi and byenasoma olegedde n'olwekyo nkikoze eki kyemugamba bakimanyi Mwami Mugisha muntu yali amekamanda mu magye myaka 9 nakola byakoze toyinza kugamba yali so close ne Mwami Museveni n'avaayo nemukuba mu ngalo nemukuba mu ngalo esegedde musajja waffe osimbega then akati sina kumatiza muntu bw'oba okola ebyobufuzi tolina kumatiza bonna electorate yowono okola kibwomatiza si buli omu Buganda agamba nti amugezi yagezi takusuza kayanziko eyo concept tojja kusingana bonna nti balina endowooza ekola ki efokasinga kyebakwetagisako are you delivering bino byabaddewo oba obadde wani are you delivering ebikola kabyogere olegedde so ojja n'ogamba nti kanko ekyokulabirako Uhuru Kenyatta yazaalwa mu Kano kitaawe yamuzaalira and yali president wa Kenya asooka n'agivaamu n'agenda mu Rainbow n'ava mu Rainbow n'agenda kyeweta Kenya Shield kati ali mu Jubilee erimu ababaka abamemba b'ebibiina by'abafuzi ebyobufuzi 28 oyo yagenda kubega tisize kuga tubeere broad Mwami Museveni akugamba yali wa DP yasooke DP n'agivaamu n'agenda mu UPC n'akoleramu n'agivaamu wajivaamu n'atandika FONASA kakati atandise ebibye n'atandika FONASA n'agivaamu n'atandika UPM n'ava mu UPM n'okolaka Mwami Lule omugenzi n'abakola NRM kati yabegaani lwaki okuwa ebyo kwe kujja bannabyabufuzi abali loko kuba endowooza yaabwe ne tebasukusa kisenge akati ate nsinza kwataganda baki batasusa kisenge ate sinza gamba ate mbalinde otusa batuwa ku standard ya ate olinayo obudde bw'osobola obba ne bamanya kati nga bwokola sawa no ati kakati bwe nzija ne kuwulira wazze wano emirundi ebiri kumpa interview ate nakusomesa balala oba advantage yankola ki yenina kale atulaba saako n'atugoberera mu mbeera yonna tuli ne Haji Nassantege Sebagala tuli mu maka ge tusinza okukwata twogeramuko ku nsonga ez'enjawulo oli ku Bokat TV leero enkya na luli Bokat TV